Okusinziira ku kunoonyereza kwa Minisitule y'Ebyobulamu, omuntu omu yawangala n'ekirwadde kya Nalubiri oba sickle cells. Abantu 13.3 bo balina obutoffaali buvaako n'okusaasaanya ekirwadde kino. Ate bwe gutuuka mu baana bato ne gujja bagira anti buli mwaka abaana 215,000 be bazaalibwa nga balina Nalubiri. Ku bano ebitundu 80 ku buli 100 ne bafa nga tebannaweza myaka 5. Omuwendo guno gukola ebitundu 16 ku buli 100 ku baana bonna bafiira wansi w'emyaka 5. Kino kiteeka Uganda mu kifo kya 5 mu nsi yonna mu mawanga agasinga okutawaanyizibwa ekirwadde kino. Omuwendo guno gwe gutuuza Minisitule y'Ebyobulamu obufo olw'okuba nti gukulira ku misinde gya yiriyiri. Kiteeberezebwa nti abantu abakunukkiriza mu 38,000 bazaalibwa buli mwaka n'endwadde eno eya Nalubiri. We have over 7 million people or Ugandans living with the genes. Obulwadde buno butambulira mu musaayi era nga busiigibwa kuva ku bazadde. Omuzadde bw'aba alina akatoffaali akaakamu alina omukiso gw'okuzaala omwana alina obulwadde bwa Nalubiri ng'afunye obutoffaali bubiri, akamu okuva eri taata, akamu okuva eri maama. Omwana azaliddwa n'obulwadde buno aliko obubonero bw'alaga okulumizibwa mu bitundu eby'enjawulo naddala mu budde bw'empewo, okuba n'omusaayi omutono oba n'okulumbibwa endwadde mu futufutu tuyita infections. Ng'oggyeko omuwendo guno okufiiriza eggwanga obukitimbe bw'ensimbi era kiviirako bangi okunafuwa olw'ekirwadde kino okwonoona ebitundu byabwe eby'omubiri. Buleetera obutoffaali bw'omusaayi okugongobala mu mbeera ezimu ne buba nga tebukyatambuza mpewo ya bulamu mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo nekibireetera oba oliawo obutakola bulungi nga bwe byandikoze. Ekizibu kino kiriko ebitundu mwe kisinga okweriisiza enkuuli. Northern region, the Lango, and then you look at central, then you look at in eastern in Busoga, and sometimes some of the areas the prevalence or the trait is almost close to 19 or 15%. Okututayiza obuteeyongera kulya, gavumenti etandise ku kaweefube ow'okubunyisa enjiri ku Nalubiri. Kubunyisa abantu ku nsonga eno eya Nalubiri n'okukubiriza abantu okwekebeza, ng'oggyeko okwekebeza siriimu, obulwadde bwa siriimu oba akawuka ka siriimu. Ensonga ya Nalubiri efuuse ensonga mu kyasa kino. Baagala abantu naddala abavubuka abatannazaala bettanira okwekebeza ekirwadde kino nga tebannazaala. Tulabyeko famire bwe bazadde omwana asooka addako n'owookusatu nga bonna balina embeera eno. Era tukubiriza abo abatannakituukako bakyewale, abavubuka n'abo bonna abatannaba kutuuka kusalya kuzaala. Mbu kino tekikoma kubataasa kuzaala mwana alina kirwadde kino kyokka, wabula era kiyambako n'okukendeeza ku kusaasaana kwakyo. Omuntu alina akataffaali kano akaleeta obulwadde bwa Nalubiri asobola bulungi okufumbirwa oba okuwasa oyo atalina kataffaali ako, ate ne bazaala abaana abatalina bulwadde buno. Ate n'oyo alina obulwadde bwa Nalubiri asobola okufumbirwa oba okuwasa oyo atalina kataffaali ka Nalubiri n'akamu. Okusinziira ku basawo abajjanjaba ekirwadde kino, Minisitule y'Ebyobulamu erina kulifuula tteeka abantu okwekebeza ekirwadde kino bwe kiba kyakulinnyibwa ku nfeete. I know the ministry is driving this into a policy. There are many bottlenecks, but that is the main agenda for the ministry. This is already what we have already had some engagement with religious leaders, we have also had with cultural leaders, and we need to be able to drive with it, because if we do not do that, being a genetic condition, the trait will just continue increasing. Wabula ministry yo yabakanyidde ne kaweefube aw'okubunyisa eddagala erikakkanya ekirwadde kino mu malwaliro amakulu okwetooloola eggwanga. Hydroxyurea is a drug which is useful and is able to reduce most of the symptoms. If they are given to children, it reduces the sickling, reduces the crisis. So we are looking at this should be available in all the regional hospitals and even other general hospitals. Ekirwadde kya sickle cells kisobola ddala okumalibwa amaanyi singa abantu bayiga engeri y'okukirwanyisaamu naddala nga balonda ababeezi mu kufumbiriganwa. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.